awo omuntu ng'obonaabona n'ogamba ye bannange wembeera nga sijjawo ate kikoma ku ekyo ne kibeera nga kijja ku mutwe nekigamba ovaawo sikwagalawo njagala kulaba ng'oli akasasiro njagala obeere ng'ova ebiwabwansi njagala obeere nga buli omu akwennyala ng'ovaamu ensowera ate buli kanaku kiba kirina okukubuuza ku nsimbu n'okufa londako kimu bw'ogaana nga kigamba ngenda kunywamu omusaayi ate kikoma ku ekyo k'oteekamu kekinywa. Bino bibeerawo mu kirooto oba otunula bw'oti omuntu najja n'ayogera naawe? Reality. Naye kati nyinza okubeera wano eno nga kinkozesa naye nga mwena temukiraba naye nga nze nkiraba. Kubanga kisobola n'okubeerawo mu ttaka nga kigamba vaawo awo ogende mu nzikiza eri. Abantu gye batakulabira kisobola okufuna vision nekijja nekikozesa kimala okukozesa nekikulekaawo ng'osigaddemu akatonotono ate nodda ku kkubo ekigamba vaawo awo sikwagalawo tambula ogende eri abo kiba kikwagala obeere mu mbeera ng'oli mu mbeera mbi ng'oli akasi tolina mikwano nga buli omu akwewala kwegamba era obwekomekkerera ofunye emikwano gyawalagi embanga nenywa nasitula omutwe paka ngamba nta nenwa nabwenti nenga eddoboozi talivaayo nemala oluusi olumu mbeera njogera ekiro nga mba nesika nga siina maanyi oluusi nzuuka ninga gwe bakubye emiggo mbeera siina maanyi gwegamba nwana byebyo. Shefra, bino omwana bimutuukako ng'olaba bw'oti naagwe eri ng'omulaba ati waliwo bijja n'emisana ntandika okugamba tojja jjayo nembanga dduka neneekweka naye nga newe neekweka ntya kindaga newoolagawa newe ninnya ennyonyi US naye kigirinnya newe ngende maanyi. Ekintu kino suma woba okiraba kifaanana nga ki? Gulinga musota, kiringa muntu, kijjira muntu gw'omanyi? Ddoboozi osobola okaŋŋambe nga woonolaba powder like nga woonogamba nti ekintu kyonoyiwanga efugu ekireeta oba ng'ekire nga woonogamba ekyo ekire kiri ekisazewo ekiti kati then face kisobola okujjira mu face yonna kyekyagala n'amaloboozi kisobola okujjira mu ddoboozi lyekyagala kisobola okujjira mu lya bbaawo kubanga era newe nali omufumbo tekyannemesa tata w'abaana bange ebiseera ebisinga nga kijja nga twebase nekinkozesa nekimala okunvaako nga te naye kimulya. Banaye abantu balina ebizibu naye ensuma yansaba Allah akutaase. ng'oluma omuntu bwe batyo ekifina okisula ali omusaayi ne gujjira ddala N'ekimira. wamira okutu kw'omuntu wamira okutu kwa munno mango mbuulira ekituufu nga wenkikala wenki okutu gwe nga kunene okukumira olina okumala okukugaaya anti weba bite off olumako katini n'omala n'okagaaya n'okamira sigaaya nze kagenda bugenzi direct omusaayi yeguyiika babuuza bannange akafi kaliwa bakagattegatte akafi k'omuntu kaliwo bakagatte nga gwokamize kati ow'okukabina wamira akafi ka munnaako okukabina yali ayambadde patra damage. Otawanyizibwa n'ekizibu ky'amazzi awaka ku faamu yo, wooteri, essomero oba ekifo kyonna we wandyetaaza amazzi. SMG Modern Plumbers abasangibwa mu Ndeeba be bakugu abagenda okusembereza amazzi awo w'ogeetaaga. Tusima enzizi ennyimpi n'empanvu n'okusima borehole nga tweyambisa abakugu n'ebyuma eby'omulembe ssaako n'okukolera sisitimu efukirira ennimiro. Tutunda zi generator, water pump eza buli kika okuli eza sola, ez'amasannyalaze, fuel engine water pump ssaako n'okuzikuteerayo mu luzzi awamu n'okutunda kalonda yenna akwata ku by'amazzi
wansi ku bbeeyi ey'okusuubuza. Twakuleetedde ebyuma okuli ekikuba sayire, ekisa obuwunga n'ekyuma ekikuba emmere y'enkoko. Bino byonna nga bya buwangaazi. SMG Modern Plumbers tusangibwa mu Ndeeba okuliraana Shell ne Kalinda Road. Okumanya ebisingawo tutuukirire ku Noti 7 Noti 5 2 3 Noti 8 ne Noti 755 Noti 4 Noti 234 ne ku website yaffe www.smgmodernplumbers.com. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media. N'olwaleero nkomyewo okulaba ku muganda wange Mango Tree Juice. Kati afaananira ddala ka Mango Tree Juice kennyini kali eri akayero. Shifra Interiors bannange simanyi oba mumugulako entebe oba mumugulako furniture kubanga alabiridde nnyo Mango. In just 1.5 weeks Mango ayina enjawulo naye tulinamu obuzibuzibu bwe tuza okuba nga twogerako olunaku olwaleero. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga ndi wano ku Shifra Interiors ku 2. Jangu ogule entebe, jangu ogule obumeeza, ogule buli kimu ky'omanyi eky'omunyumba. Omukyalo ono yalabirira Mango Tree Juice, twetaaga omusupportinga asobole okubeezaawo omwana ono. That is what charity is all about. Tujja ne tuyamba omuntu n'avaayo eyo mummwe n'ajja n'agamba nti nze ono omuntu mweyimbyemu kamuyambe. Allah abaddizeewo bannaye mwenna abakwatiddeko Mango. She looks very beautiful. Kaskini kazeewo mashallah. I'm super proud of you Mango. Yeah. Bannaye mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga oba oli mpya ku channel eno akagamba ako ka subscribe okubeera nga tweyungako. Aba SMG Modern Plumbers be bantekamu omusana kulaba nti show ndikwasaganya. Balina ebyuma ebya buli kika ebikozesebwa mu family. Oba oli mulimi oba oli mulunzi. Basangibwa awo Ndeeba opposite TV Center. Bw'obeera tobafunye bakubireko ku nnamba yaabwe y'essimu gy'olabawonna nga bafukirira ennimiro irrigation yaabwe ennungi ennungi ddala ate nga basima n'amazzi. Basima enzizi, batambuza amazzi bonna wobeera ogaagala, bapampinga amawoora. Nsanyusa okukulaba Mango. Nambe kusanga Jati. Oli otya? Ndi bulungi Jati. Oli bulungi? Ekyo kirungi, njagala nnyo okuwulira kintu kimu nti oli bulungi. Hajati omusanze otya? Simufunyeemu buzibu n'ekirala ekyanyamba nti we nafuna wantu walungi ate tewaliwo mbeera egamba nti nno oba waliwo ebisobola okunsikiriza nzireyo emabega. Ati ensonga lwaki kinsikiriza okubeera nga mbeera naye okubeera nga neerabira ebyayita naye waliwo ebinsika ebiri mu maaso kati nabyo byenjagala biveewo. Kansabe Mukama akukwatireko naye kansooka enkwebaza okunyumira akakaaya bannange Mango. Webale kusiima. Onyumidde akakaaya. Ajatali. Otufaananyiza abatana abasikulimba. Wama tomulaba. Soma. Otufaananyiza abatana. Webale kusiima Jati. Bannange tuli wano olunaku olwaleero ne Hajat Shifra ono wa Shifra Interiors. Tuli ne Mango Tree Juice, emboozi yetu ze tugitambuza okuviira ddala emabega. Tuli wano okwetaaga obuyambi bwammwe okusinziira ku bikola ki ku bigenda mu maaso ne Mango. Nze nasooka nefuna message emabega Shifra naye saagitwala nnyo kale nga nsonga. Nagimuguliriramu omwana nange atabimanyi. Naye we namubuuza yali tanywedde. Ate jjukira ebiseera ebyo yali ayagala nnyo okwogera ng'anywedde nga bw'abeera anyweddemu nga tabeera na nsonyi. Omuwala yampeereza message Mango n'aŋŋamba nti yafumbirwa mu famire yammwe mbu n'afumbirwa muganda wo. Mbu naye muganda wo yagwa eddalu nga bali mu nnyumba n'ayokya ssente. Mbu oba baali basonze ssente nga bagenda kukola bizinesi muganda wo yava eri n'aleeta amafuta n'ekibiriiti n'azikumako omuliro. Bukati bwe yamala okuzikumako omuliro like ebintu byajja bibeerawo ne bibeerawo n'agwira ddala omuwala n'abeera stressed nnyo. Ekyavaamu omuwala n'agamba naye kati nkola ki wano? Mwana wange kamutwale wa mama wange male nkole ki ngende e Bulaaya nkole. Emboozi eyo ogimanyiko? Kirabika nali nkyali mwana muto naye nga gyebiri okuviira ddala mu famire yaffe kale kaŋŋambe. Kitambula nga wonoogamba nti kyali kyakuva mu bajjajja nekigenda mu basenga nekigoberera n'abazzukulu. Finally kale nange okusinziira nga wendaba okutandikira mu famire yaffe kwegamba ekirungi nnyo nti abajjajja bakola ekintu bwe kiti
nti osobola okufuna omusajja nga mugagga oba ng'alina kalina ng'alina amamotoka naye osobola omuleka ng'ali kakeeka nga talina yadde ekintu talina wadde ekikumi ng'asigazza mpale na ssaati. meaning that buli musajja gw'ofuna asiraana. buli musajja gw'ofuna addayo ku zero era ekyo weekiri mu famire yaffe. naye kati ate waliwo ekirala ate era kati ekyamala ate waliwo omulala era yaleeta ekintu ekirala ng'asobola okikwata n'akikuteekamu ne kibeera nga kikukozesa era nga naye ali mu famire yammwe. abo abantu bwe batyo mu famire mubamanyi naye ne musirika busirizi. ffe engeri gye tubeera nti nno wakulira mu kibuga tobimanyi olabiraawo omuntu ng'obonaabona n'ogamba ye bannange ewembeera nga sijjaawo ate kikoma ku ekyo ne kibeera nga kijja ku mutwe nekigamba ovaawo sikwagalawo njagala kulaba ng'oli akasasiro njagala obeere ng'ova ebiwa bwansi njagala obeere nga buli omu akwennyala ng'ova mu ensowera ate buli kanaku kiba kirina okukubuuza ku nsimbu n'okufa londako kimu bw'ogaana nga kigamba ngenda kunywamu omusaayi ate kikoma ku ekyo k'oteekamu kekinywa. bino bibeerawo mu kirooto oba otunula bw'oti omuntu najja n'ayogera naawe reality naye kati nyinza okubeera waneeno nga kinkozesa naye nga mwena temukiraba naye nga nze nkiraba kubanga kisobola n'okubeeraawo mu ttaka nga kigamba vaawo awo ogende mu nzikiza eri abantu gye batakulabira okisobola okufuna vision nekijja nekikukozesa kimala okukozesa nekikulekaawo ng'osigaddemu akatonotono ate nodda ku kkubo ekigamba vaawo awo sikwagalawo tambula ogende eri abo kiba kikwagala obeere mu mbeera ng'oli mu mbeera mbi ng'oli akasi tolina mikwano nga buli omu akwewala kwegamba era oba okomekerera ofunye emikwano gyawalagi ogenda mu mabaala akweba abantu abaavaako we batyo ng'ogamba kasitona atamidde tajja kunsosola naye tosobola kutuula na muntu wa buvunaanyizibwa n'ekirala tosobola kufuna mulimu n'ogamba nti nno gwe guno omulimu gw'ofunye nti nno oba ogenda gukola era kikubeerako wali eri ku mulimu okolayo olunaku olu boosi naggambira wabula nkubuulire tokomawo ne byonkoledde sibitegedde n'ogamba yeyinga nkoze bulungi naye ng'ate tasiimye naggamba nze sisobodde embeera zo n'ekirala leero tebitambudde bulungi n'ogamba owaaye kangende eri mu bakyali bange kyagala obeeraawo nga biralulalu bye bikwebakako agasajjasajja agakweyambuliramu agakyafu abasawosawo abo abaganda abaleeta ebiragalalagala ne bamala kubyesiigamu ne bamala ne bakweyambuliramu kwegamba n'obeera ng'ovaako kwegamba ngenda mpikinga ebintu embeera engeri gyejjanga gyempitamu kati ate n'obeeraawo nekigamba ddamu luno olugoye bw'ogaana ogenda okuwulira ng'emisuwa gitandika okutambula weebati ng'obutuba ng'obukwetooloola nga kinyiga emimiro nekigamba ngenda kutta leero ngenda kuggyawo simanya senkulu simanya mandwa simanya nze mandwa yange tezannya era nze ngenda kutta nekitandika okukwogereramu otandika owulira obwana nga bukaaba mu lubuto ate kikkola olubuto welubanga oluweza emyezi ng'esatu nga kirukuulamu bakirutwalawa kati osusula mu malaalo nga nnwana olwota oli mu malaalo abisika omuzimu embanga nenwana nsitula omutwe paka ngamba nta nenwana bwenti nenga eddoboozi talivaayo nemala oluusi olumu mbeera njogera ekiro nga mba nesika nga siina maanyi oluusi nzuuka ninga gwe bakubye emiggo mbeera siina maanyi gwegamba nwana byebyo Shefra bino omwana bimutuukako ng'olaba bw'oti naagweri ng'omulaba
ati waliwo bijja n'emisana ntandika okugamba tojja jayo nembanga adduka neneekweka naye nga newe neekweka ntya kindaga newoolagawa newe ninnya ennyonyi US naye kigirinnya newe ngende mangi ekintu kino suma woba okiraba kifaanananga ki gulinga musota kiringa muntu kigira muntu gw'omanyi ddoboozi osobola okaŋŋambe nga woonolaba powder nga woonogamba nti ekintu kyonoyiwanga efuuwo ekireeta obanga ekire nga woonogamba ekyo ekire kiri ekisazewo ekiti kati then face kisobola okugira mu face yonna kyekyagala n'amaloboozi kisobola okugira mu ddoboozi lyekyagala kisobola okugira mu lya bbaawo kubanga era newe nali omufumbo tekyannemesa tata w'abaana bange ebiseera ebisinga nga kijja nga twebase nekinkozesa nekimala okunvaako nga te naye kimulya banaye abantu balina ebizibu naye ensoma yansaba Allah akutaase kubanga mubutuufu okusalawo noyogera ku bizibu byo obeera owulira ng'okooye ekisooka n'ekisembayo ebintu bino bizze nga bikubeerako kuva mu myaka emeka kuva ddi bikumazeko bbanga ki ati kaŋŋambe okuva 2013 kubanga gwe mwaka gwe natandikiramu ebyokutiguka like kyajja kitya bwakeera bukezi ku makya n'otandikirawo okukiraba nekikugoba nekikusindika oba just mbeera yajja ekyuka bukyuse kivaamu nekijja nakyo kaŋŋambe ng'omukazi wanazza omukono emabega kasita nazza omukono emabega nensooka nembanga aloota nga ndi mu kwegatta kakati ate nendowooza nti nooba munnange kibadde kirooto bulooto nagenda okulaba kikula ati mpangadde nakyo okuva ogwo omwaka mpaka kati ekizibu kineeno kinyinyonyole omwana akola atya osanga waliyo omuntu ali ku kyalo wanayinza okumuwa ku magezi oba obuyambi obw'enjawulo kati adija sooka obuze ku batulaba abatulaba n'abagoberera adija assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu salaamu warahmatullahi n'abasabira ku Sumaiya abamwagaliza ebirungi bambi mwebale kuba adija obuyambi bw'omuntu si ssente zokka sobola n'okwesanga ng'essaala gy'oba osabidde omuntu omanyi abantu bwe basabira omuntu nga bangi ebimu bikendeera nga sinabatandika n'abavuma Sumaiya ffe tetulina kyetusobola bagamba naye nsaba Katonda abasaasire mubeere n'emitima emizadde mulekere ovuma omwana ono kati bamuvuma kuba teri muntu akeera ku makya n'ayagala obeera mu mbeera ey'okubonaabona mu mbeera ey'okuvoolebwa oba okuyisibwamu amaaso ekyokubiri gwali awo okyamuvuma oli mukazi naye naawe okyegatta naawe omusajja okyegatta nnaku kigimansa yes tomanyi gwe bulwadde ki bugenda kutta tulabye abamu balina kansa nga gamba wakiri nsaba mbeere n'HIV nsaba omwana ono mubeere bakisa mubeere muzadde we abamuvuma bambi tekinyuma kati adija wayitawo kale like 2 days okyanambeera naye kati olunaku lumu lwakya munne omu yeyampita nagamba mama Alifa jangu olabe nenvayo musenezija gye basula nagamba summo nejjo kyabadde olwakuba nerabidde okukola okugamba naye ayinza okwebaka nga bwalwana bwaluguutana nemugamba amaanyi awo sitaani gaba gatandise omuggwa ekiro kasita sitaani atandika okweyolekera ku muntu amaanyi gaba gatandise okumuggwa n'alwana
kati nze nagenda okugira abeera agirira ddala emikono waate oba ogenda olaba aliwe bati omukono ng'era olaba omuntu akolaki kati neŋŋamba temumugamba temusooka mumugamba kati nze era nsituka nenvayo nenzija gye basuba n'omukeberakwe kati waliwo lwosituka era n'otuula ne tulinda olumu balwa ne ku tv bayidawo kati wabeerawo wojja n'olinda ogenda olaba era atandisaanye nnyo omutwe alinga alwana omumwa nga tasobola kukolaki era zino ennaku we tuba waba like yeebasinze ensituka n'omusabira singa osuzaako Quran surati Baqara osituka n'omusabira kati twafunye n'amazzi ga luku yalweseka gwe twamuwadde like nti tubeere nga tukolaki atumansaawo kati ekyo kyo nze mbadde sikimugambanga naye nga just woosaba we batinga ggwe ng'alekeranga yeebaka saamugamba neŋŋamba we naabimubuuza so muno mulaba tayogera bayidawe tayogera era okwogera kwoba oliawo ng'akugambayo akantu ako nogamba leero kino akiŋŋambye kati ekyo kibadde nga kibeera hoteri weeno oba kwabadde ku busajjo lwenakubira nga ndaba kisusse yasooka kwebaka wano wennyini nagenda naye ku delivery ne tukomaawo najja neyeebaka eno neyeebaka n'abeerayo nga ndi awo bwe yamala yeebaka era nga ayogera kwolwo yayogera n'amala n'afuluma n'atuula wali ewa mu ntebe era nga mulaba embeera ze size za bulijjo kuba agera n'agenda eri mu bannayi naye mikwano gyeyo wansi gye yafuna wano wetukolera kati teyakirira n'amala n'adda n'atuulawo mu ntebe ku disipule nezija nemugamba summa leero kiki nga tobitegeera nemugamba njagala obeere mu vibe ng'oli happy sagala kulaba ng'okoze eki ng'oba weekubagiza neŋŋamba oba alina kyayagala kwogera oba alina kyawulya kyayagala ng'omuntu kuba mubuuza nnyo mulaba nga asiise mubuuza kati kaki kooyagala naŋŋamba aja tekituufu sewulira buki waliwo ebintu byempulira mu mutwe nemugamba biki naŋŋamba mpulira amaloboozi ga pusi kati ate waliwo abantu abali okunsika babeera baŋŋamba okugongobala oba okugwa ensimbu nondeko ki kimu mugamba mugasumma kati ngwakozi obadde toyogera nemugamba ekituufu olaba kino ekyokulumba emisana mbadde sikikolaki sikimanyi naye nemugasumma ekituufu ekyewabeerawo ebintu ebikubeerako lwakuba mbadde sigamba nga njagala tufune amagezi emugala summa oba olina ekintu kyonna kyonna ekirala oba kikuluma oba kikuliko gwenze ŋŋamba nemugala teri kintu kyogenda kukeera oŋŋambe niwe kiriba kibi kitya mbunze nkuleke nemugamba oba otya okwogera bino ebikuliko mbunze ŋŋenda kuleka sisobola wabula oyina emugala wabula oyina kwogera tulabe wetukolaki nga we wayogera adijangazze nakati olina okwogera buli kikuliko tiwe tuba bakuyamba tukuyamba ebyo bizibu tumanye nti bigwe yes era kati nemulekawo nga ŋŋambye ebigenze nenkomawo bandi muno ŋŋenda olengera omuntu alwana wayomba yekka bwe yeesoza wakola kikonze era nenziruka mangu abaawo noobamanya abantu cameras ziba zigenda kuluma jjukira tukolerawo bangi nenzuka mugala summa jangu va ebweru najja muno munda nemubuuzo banaŋŋamba pusi ziyingira mu mutwe kati mpulira bali kunnumba buli kaseera webaŋŋamba lwaki nava we banjagala nina kubeera we banjagala wano sirina bbeerawo mugala summa saba buli wekijja gwe kolaki sabawo awo ne bamusabirako awaliwo wano wetukola naye n'amusabirako n'akaaba yakaaba nange nenkaaba amazira nemugamba ate onkaabe kati nembeera awo nga nsiriikiridde nemala neŋŋamba omwana ono nga we twamulaba ku Adija nti yajja ne tumulaba ng'ayogedde yeetaaga oba okuvamu eyo embeera
neŋŋamba Adija nemugamba kankubire ku Adija ajje tulabe tusobola okubeera wano eno ng'ekizibu ekyo kikuliko naye ng'oba okyogedde abantu bangi bayise mu bizibu nemunyumiza nako nange story yange nze nange babinkolako kala Adija nze nasoma okuva P7 yali 2007 nga sikola bibuuzo bya third term nga bebituuka mba bubi nnyo waliwo be nasoma nabo ekawanda abaana be bayinza okubuulira embeera oba oliawo nze nalinanga nno kintu nga tomanya bw'ofuluma essomero asikali tamanya w'omuyiseeko ogenda okuddamu ng'oli wala ng'olina kuba simu n'okubira omuntu l'omugamba nze simayina gyendi nalina enamba ya sisita wange mu mutwe n'eya maama n'eyatali naye nga nkubira sisita wange ali ku ssomero so nabimunyumiriza bingi koza omuntu ogenda okula obeera ne challenges ezikolaki ez'enjawulo si ffenna nti tukuliza emirembe ennyo tetulina bibadde bitusumbula era olwabimunyumirizaako n'abeera open n'akolaki kwe kubiŋŋamba awo kwe kukubira Adija nabiwulidde naye nakugamba nti nze already we nakola story yasooka nafuna omuwala eyajja n'aŋŋamba nti yafumbirwa mu famire y'abano n'ayogera ku step mamu ono n'ayogera ku kati before that nange waliwo mu bantu nga nno babiri omu yajja n'aŋŋamba n'okuŋŋamba obeera na simayi y'onaamalako ogenda kwavuwala obeere nga tolina wadde koolina ne mugamba olaba ne mugamba ebyo okubiŋŋamba obadde waakiri obadde obiŋŋamba tufuna amaki naye tosobagamba muntu mbu tosobola beera naye buli muntu abadde n'abantu abalina ebizibu ebisinganeko n'omwana bye namugamba n'omu ne mu blockinga kati omulala ate ye yajjanga nnyumiza bya famire naye kati we yabiŋŋamba twagenda ewa sisita we okulaba omwana we kuba yatuuka n'agamba ayagala alaba ku mwana we tugenda olaba ku mwana we naye Adija ne sisita we embeera gye twamusangamu nga si eri awo ekolaki eyeeyagaza n'atugamba we tutuukidde nga muganda we baakamutwala Masaka waakiri afiire eyo kuba muganda we yagongobala buli kimu akikolera awo ne sisita we n'agamba naye asiiba gwamu omusaayi buli kaseera asiiba mu ddwaliro nga bamuteekako omusaayi sisita wono sisita wono alina omwana we kati byonna byonna byenakubye ka flashback neŋŋamba kirabika ekintu ekyo byonna kisumbuwa like as in family namba Sumaya katugenda kuyamba tutya era nja kwetaaga obuyambi naye era kiba kijja kostinga kubanga era buli gye nkoma okula buli gye nkola okula era gye nkoma okulinnya eddaala kuba kati ate ntandise n'okulaba ate kati ebirala bingi kati ate luli eri nali ndaba bitono ate kati byendaba ate kati binene nnyo era mbeera njagala kuba kati gwe tosobola kubeera mu malaalo n'ofubutukamu emisota n'ovaamu eminya n'ovaamu ebikere ate nebimala nebigoba nebiddamu nebikuyingira mu mubiri. You have a very big trauma, Sumaya. Bino byonna oba obiraba ng'olinga olaba naye nga biri mu reality. Bannange yenna ayinayo ku buyambi obw'enjawulo noonya ku Hajat Shifra Interior oba noonyeeko nja kubeera obuyambi obwomutuusa ku obuyambi obw'enjawulo amagezi gonna g'omanyi nti nze nagenda wano nti abeere ng'awona mwatugambye mbu ffe twesimbye mu nsonga za Sumaya tujja kiraba aja tibagambye batya olwo yajja n'angamba mbu oyo omwana omulina nayo mujja kiraba buli wonaabeera nayemalako naye nange nkooye alinayo obuyambi obanga kyali kimutuuseeko anyambe kubanga bambi kinyonka amabeere wansi bannange swaza n'okwogera
kiba kimugamba awo tetwagala kulaba ng'oliwo tetwagala kulaba olina kubeera eri gye tukwagala bwe batya abantu we bavaako naagwe eddalu nabamusanga tabika ng'alina ebintu byayogera nabyo bispirit mwe byemutalaba kati gwe omusanga n'ogamba ono abyeyagaliza yapaaluuka ate gyanze nze olaba embeera zenkuliddemu woba olina obuzibu bw'oyiseemu n'olaba omuntu ng'abuyitamu kikujjukiza naye n'obulira ng'omutima naddija waliwo abaana nze kati nina n'oli nga famire ennamba mikwano gyange adija nga ewaabwe ekizibu tebafumbirwa naye abantu bali balungi oba bakyotala abawala beero abali awo abatudde bogamba nti wenfuna ono mba nkoze ekyo naye oli akeera ng'ali mu maka n'agavaamu n'agenda ku buwala gy'obwo nga just obulamu bwe bulina bbeera okunywa buwalagi bantu kumuŋoola okitegeera naye ate waliwo era sitiru bangi ababiyisemu ne babikolaki ne babivuunuka kati abo be balina otukolaki okutuyamba waliwo we nali ntudde nga nsiriikiridde empulira nga kinsika omuzimu ekiŋŋamba tambula kwolwo olw'essande twali tusiibyewo nenfuluma geeti nebuuza ye kati ndagawa nekindaga omusajja namusanga kasasiro ng'akoze bwaki naŋŋamba omulaba omusajja oyo nenkubayo limu nekiŋŋamba ogenda tuuka ekiseera ng'otuluwa oti nga sisita we kasasiro kati sisita we ali kasasiro gy'alya sisita we baamutwala yali wa sisita we nga yamulabirira naye nga womanyi abasajja era atuuka n'akuwa n'agamba baganda boono kati sisita we yasitula n'akoowa n'alaba ng'embeera yeeyongera ku bambi n'asalawo mutwala mu kyalo mbuwaakiri afiire yaleke fiira mu maka ga musajja era kati gy'ali mu kyalo sisita woono yagongobala buli kimu akikolaawo kati kirabika ate yagamba wekitoomu nga kidda ku mulala ekyogongobala so beera nga mulina ebibanyo ebibasumbuwa naye ekyogongobala wekitoomu nga kibaka omulala kati oba byagala kudda kubaka ono sumaya totya ekirala buli lunaku kinywamu omusaayi nempulira nga nzigweddemu amaanyi wano ku mutwe kireeta oluseke nempulira ddala nga lwekinywa soda wekitiwe kibala kikola ekinywamu mpaka eri kagera akannasi ekimala ekingamba njagala obeeraawo otyo are living a very tragic life omuntu okuba ng'olaba illusions ezo ezitali appropriate abirya reality ate nga byaddala gyebiri ebiri nga buli wootuula tojja kujjaawo ogenda okulaba ng'ogamba kirabika nno ajja tyandaba n'ogendako mu ttooyi n'olaba ekisiikirize n'ogamba kirabika kyekyo n'ogendako eri mu bantu abali abangi naye nga mmwe mwerabaaba babiri nakyo bali eri nga bagamba yiye oba ono kataala notandika okweyogeza wekka notandika okwesooza newejjako waya notandika olina kugamba bana ekimmango kyewampadde ng'ogamba egamba wabeerawo wayaze wezivaako nomugamba kakana ate bw'obeeraawo nekikulaba ng'olinga osanyuseemu era ogenda okulaba omukolo gukomekkerera wabaddewo entalo oba tabaawo ntalo ng'era waliwo era gw'okozeeko emikolo naye alawo era wekintikka nga kintisse nga kyakulwana nva mu bbanga nembuukira omuntu ate abantu bangi abamu lwakuba bansonyirayo as mango trees
ne bambi bonna be naluma ebifi bansonyi waliwo ekinkozesa waliwo be waluma ebifi waliwo ne mukwano gwange fakiti eyansibya namusala ejirita bambi ng'ekizimu kintemba byanaku naye I'm so sorry about that. Bannange mutuwe ku buyambi ebizibu mango byayitamu bingi twali tulowooza financial mwenge naye kwegamba buli lukya ajati afunayo ekipya kyalaba ku mango kwegamba tusobedde twali tugaaka tusooke tumugye ku mwenge n'avuvaako naye kati omwana bambi ali mu mbeera mbi mango obadde okyanyumiza olina be walumya ebifi iye ng'obalumira ki waliwo amanja omumwa waliwo amanja akabina nalumako ekifi atinyumize wamma abamu banja omwana ogambye nti olina be waluma ebifi waliwo be naluma ebifi waliwo gwe naluma omumwa waliwo gwe naluma mmeketu y'okutu omulala namuluma kabina kati wabalumira ki ng'olwana nabo nga nva mu bbanga n'ojja n'osanga omuntu n'omuluma nenkusooza nonziramu kimu ne tutandika kirabe labaganye ngamba ani govuma onvumira ati omumanyi nnyo tatata emu bbiri nga wali wansi n'omuluma wemmala okuyiwa omusaayi ate nga kinvaako ate ennaku nemaani nkwata neŋamba kati nkoze ekino kyaki maama I'm so sorry abantu abo beetondere bategeere nti wali olina ekikuuma nali nabeetondera wali eri naye nga balowooza oba nkyasobola okuddamu okukikola naye kati nkiyisizza ku mpewo buli gwe nali nasobya mu butali bunwa sinze nali nkikola ngenze neegendereza nga kirabika nina ekitali kituufu kubanga buli wenkulanga kikula ate olusi n'olumu kisobola okukozesa ensobi n'okomekerera nga kikusse ne bakuziika ate we bakuziika kifunayo omuntu omulala ate era kikufuna oli muto kwegamba okula nakyo nga kigenda kikuzanya mu mbeera buli lwokula nga kikula ekimala kasita kikufunza wepaba tekiva mu nsonda y'oluggi kyekyo kyewaŋŋamba ekyali mu luggi ng'oli eri ekyo kye nali nkugamba naye lwakuba nakikoonako katono lwansonga nali ntidde empewo agamba wenna akyogera oba bajja kunsekerera naye kati mango wano tewali agenda kusekerera abantu bakwagala nnyo era baagala kulaba ng'owonye era buli bw'oleeta emboozi yo baba bagyesunze bawulirize bakuwe ku magezi bakuwabule totyanga gamba mbuna abantu bajja kusekerera abantu bakwagala okimanyi but I'm so sorry about whatever you're going through mango you're living really a very tragic life obulamu bwo butiisa ng'oluma omuntu bwe bati ekifina okisulayo omusaayi ne gujjira ddala nenkimira wamira okutu kw'omuntu wamira okutu kwa munno mango mbuulira ekituufu nga wenkikala wenki okutu gwe nga kunene okukumira olina okumala okukugaaya anti weba bite off olumako katini n'omala n'okagaaya n'okamira sigaaya nze kagenda bugenzi direct omusayi yeguyiika babuuza bannange akafi kaliwa bakagattegatte akafi k'obuuju kaliwa bakagatte nga gwokamize kati ow'okukabina wamira akafi ka munnaako okukabina yali ayambadde patra ng'anywedde empaya ate nga nze nywedde essanyuka n'omusanyukiramu nensanyuka bulungi kubanga ekisambi kyali kyeru
Anna ebino ebintu olaba ng'ebyokuseka but it is very serious kankubuulire omuntu awo aba teyakusala ekitambo oba tutandise okulya abantu okimanyi nti oba otandise okulya abantu kwegamba oyina ebizibu bingi oyina ebitambo oyina amajini oyina buli kimu naye kansabe Allah akutaasa n'amannyo nga bwotadde amannyo oga nga meketera ddala omeketa amannyo ekiro mpulira bagamba ekiwonya okugira ekiwonya okumeketa amannyo okulya bisirinza nange nakiwulirako okwo naye ekyo kibeera kiraga nti olina ebitambotambo like bad spirits ezitali nungi naye munange step by step kankubuulire tewaliwo kitasoboka sound tewaliwo kitasoboka wallahi buli kimu kisoboka ate buli omu Allah amusobola neyakukola ekyo Allah amusobola oyinza nokwesanga nga naye afadde obanga nosaawa eno ng'ali mu bizibu naye ejjo nabadde ne mwana mulenzi Wasajja nasoma naye Wasajja ng'azimbye olubuto abatategedde emboozi ya Wasajja yagenda South Africa kusamba mupiira gye yasanga omuvubuka ne bafuuka ba mikwano bwe baafuuka ab'emikwano omuvubuka nga naye musambi wa mupiira naye nga Wasajja yasinga mweyo gundi mweyo gurupu yaabwe ey'omupiira kati ng'ono bamuteeka nnyo ku kubeera nga option babayita ki substitute nga bamuteeka nnyo ku kya substitute natandika otunuulira nga Wasajja buli kiseera nga bwagamba no yeeyita ki mune yakeera ku makya ng'agamba Wasajja nti njazikaako ku mpaleyo nga yeewola mpale ya muvubuka amala okwewola empale y'omuvubuka omuvubuka teyaddamu kubeera kyekimu yagyewola teyagizza omuvubuka n'afuna ebizibu ne bamusibe South Africa n'agwa eddalu n'anywa enjaga n'akola buli kimu right now omulenzi azimbye olubuto azimbye obusajja ali mu mbeera mbi era mwenna abasobodde obuyambi okuyamba kwammwe tukyakwetagiridde ffe tetukoowa emboozi tuzireeta dduka Misinde ogende ku namba y'essimu gy'olabaawo ku vidiyo eyo oyambeko ku Wasajja kati abasawo bagambye yeetaaga transplant ya kidney naye ekisinga okuluma is that Wasajja yagwa eddalu ne bamutwala ebutabika bwe bamutwala ebutabika azze alinga ku ddagala ly'ebutabika right now ayina ensigo ndwadde kyokka ng'amira n'eddagala ly'ebutabika cause mu bulumi bwalimu era sitiiru avaako omutwe guvaako n'okola munne ekintu ekitagambika olw'omupiira omupiira ogw'okukisaawa bannaye bantumu abakola abantu obubi olumu mulowoozeemu lowoozaamu munno n'omuleetera okubonaabona enkomerero bya byonna ffenna tugenda kufa oba oyagala oba toyagala omulogo gwe baaloze mwenna mugenda ffa kankubuuli so njagadde okwogera ku mboozi eyo olwaleero ku mango nekyayitamu kwegamba agezaako okugeraageranya nti omuntu bw'aba tafunye muntu amukwata ku mukono ebiseera ebisinga amaliriza shiitwani eyingidde mu bulamu bwe ng'etandikidde ddala okumuggyako n'akolera ddala ebikolwa n'ava mu kusirana n'ayingira mu kugwa eddalu n'ava mu kugwa eddalu n'atandika okweyogeza yekka kugamba ebintu ne bijja nga bikola ki nga bigejja naye mango tofaayo inshallah Allah ajja kukola okusaasira ajja kuwa shifa the first step of healing kati ino ogiriko watandika okwambala obulungi ate nga n'okwebikkawo ebikka ekiraga nti eddiini yo ogyagala okitegeera so Mungu manyi nti najja kusaasira abaana bali batya balungi nakamala okumala okulaba omuwala nekifunirayo school fees then nalindi awo n'omulenzi najja yagenda mu inbox ya Agat Shifra namufollowinga namulagirira waneeno ne mutabani wange naye nemulaba naye nangamba ajja kujja mpikinga abeera side ze nakawuka. Okay, kati basari gye baabawa ab'ebbombo mutaazi mataazi oba beba mataazi kyetagamba kebereko basari gye baabawa Hajat namugambye tugendeyo nammwe
saagala genda ate male nzireyo. Namugambye tugendeyo nammwe omwana wo bw'abeera nga owaali ewa muganda wo bba wa muganda wo tamwagala omwana mumutwala asome lwakuba Hajati mbadde nga mukubira amasimu ng'agamba ali busy. But I hope this time around tunamala netukwatagana. Yeah? Inshallah tujja kukwatagana era we tunaba tugenze Bombo nja kubeera mba updatinga n'emboozi ya Mango alabe muwala we wanaasomera twogereko n'abantu ab'essomero eryo wabaawo kyonna ekyetaagisiza era still mujja kubeera mukola ki mutunoonyaako. Mango olwaleero kankusiibule mami kankusiibule weebale nnyo okubeera omwana ow'empisa n'okukkiriza okutuula wano mu bizibu byonna n'obugubi bw'oyitamu n'otagamba nti banaye okubonaabona kususse kanzireyo mu Kimumbaasa. Bannaye nga sinasiibulanga kitalo ekyamunaana nange munaana simanyi nakumanya era lwakuba nti nno ntegedde nti ogenda kujja nengamba kansooke nzije mbeerekoko wano eno bambi munaana waffe watujjako interview eri wansina yagudde mu babbiina ne bamugamba tukulabye bamugamba yewe tuba tukulabye kale okomye kati omukka ogussa. Ababbi babadde babba munaana n'abalaba n'abagamba mbalabi ati bino byazukka ssaawa 8 ababbi adde baggula dduuka kubanga era bamutidde muno mubwayise mwennyini banga badde bakamala okukwata amawulire fact Kimumbaasa yekyasinza okunywa walagi era bamuse n'akacupa ke ng'akakutte mu ngalo omulambo guli awo omulago naye bagenda guleeta bagenda mutwala Masaka. Bannaye munaana nakamala mukolako interview ng'agamba nti omwana we tafuka yali anoonya 5,000 kugenda mu sikaani ne mugaa kankutuuzeeko mu kamera kyokka bannaye okumanya obulamu bw'omuntu gayinaafa nabye maama Kimumbaasa nkubira essimu nga simanyi ntuuse wano ajja Chifra n'ambikira nga kitalo mukwano kibi bannaye naye banaye Sumaya kati eyo wawonayo ekintu ne bwe kikusika kitya lemera wano nze kankubuulire era kiba kinsika kingamba ebigambogambo obumalamu amaanyi kagamba mbeere nga ndi wiiki nyafiiringa guilty nga sijja mu bantu kagamba nga ekifo kyendimu ninga atakirimu kagamba kibeera ngaekingamba yutan omwana engamba sijja kale bweba nfanfe adde basobola okwekwasa nti Hajati bw'oba yanzise omanye abantu balina ebigambo byebasobola okwogera mbwera biki kasitasitori yange abagiwuliddeko abasobodde okumpa ku buyambi oba oli eyo nakyali kikutuuseeko oba nga wayitamuko kwembeera ng'omanye omuntu asobola okunyamba saba kunyamba okoze bulungi n'oyogera ku nsonga zo omukazi eyakuyamba olaawe bamweripako ne bagamba nti omukazi yakusse kumbe nga wajja n'ebizibu oyogedde munaye ku nsonga eyo nsonga nkulu nnyo era webale kwekubira mulanga nze mmanyi abali wano bajja kuvaayo bakuyambe. Hajati Chifra jangu abantu obagambe bakuguleko entebe nze ndi muntu ayagaliza kwata yadde nga nina wamukama wange yakolera abantu baffe abatulaba mujje mutuwagire tulina fanicha omulungi buli kya mu nnyumba ntebe bitanda center table ate ate gyaffe tulina ne package nga osobola ofuna ebintu lumu mu nnyumba byonna tulina eyakamu ekitundu in fact waliwo ne Sumaya gye yeerangira mulimu ezebbiri ekitundu nga ofuna full house package ku millions bbiri katulina package eyakamu ekitundu mulimu entebe center table TV stand dressing mirror ne sideboard tubeera n'eyebbiri nga mulimu ebyo byonna ntebe nga ya items 7 mulimu entebe center table TV stand dressing mirror sideboard ekitanda n'omufaliso gwako. Kati musangibwawa tusangibwa wane no kubbiri kumpi ne church ya Kakande ng'oweseeko katono ku kidda Kaleerwe nawe atayagala kutambula tubireete ewaka n'osasula nga bituuse ewaka. Yes, tukola delivery n'osasula nga bituuse gwe kasita olonda ky'oyagala. Banayo ne Hajati wa Chifra Interiors ali ne Sumaya ndooza mwenna mumumanyi
ababadde bamumbuuza oba luli temwamulaba leero ndowooza mumulabe tuli wano olwaleero era kuyita mu nsonga za suma yaffe tugenda kugezaako paka allah waanakkiriza nti kati awo weewo okulaba nti sumayo ono abeerako n'eddala lyatuukako mu bulamu at least kale yadde ekintu kiri mu famire yaaveeyo nga wanjawulo abantu bawonanga famire yonna nebeera ndwadde ne muvaamu abaana aba ne bakirwana ne balwana ne bawona famire nebeeraawo nga tebafumbirwa ne wavaayo abawala aba bo ne bafumba so bibaawo kale mutukirize tubasiime njagala okubajjukiza nti bannaffe aba SMG Modern Plumbers bye bateekamu omusayi kulaba nti shonje kwasaganya bano bakugamba nti balina ebyuma byonna ebikozesebwa ku family oba oli mulunzi oba oli muki oba oli mulimi balina ebyuma ebikuba brokeni ebyuma ebikola emmere y'enkoko ebyuma ebissa akawunga ebissa omuceere balina ebyuma ebya buli kika bakola irrigation bafukirira ennimiro bapampinga amazzi bonna woobeera oli bakutuusaako amazzi banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu bw'oba tebafunye genda yawo mu Mbeba opposite TV Center sibula ku bantu mami abatuwuliriza mwenna mbasiibula mbagaliza olunaku olulungi ngenda batolera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatu. Tuyanza nnyo banyabo ne bassebo mweraba bale kulabirira mwana